Twagala okwebaza Katonda fenna nga tukaŋŋaanye wamu mu maaso ge olw'essabbiiti eno ey'omukaaga ey'obusatu ng'ewedde. Katonda kwagala naye abeera mu kwagala, abeera mu Katonda era ne mu Katonda abeera mu ye. Kale abaagalwa ennyo abakuŋŋaanye eyo naffe abali wano tukuŋŋaanye wamu mu maaso ga Katonda ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo bye twetaaga ku lw'obulungi bwabwe. Kale abooluganda abali eyo tugenda kusiriikirira nga tufukamidde wansi ku maviivi gaffe, kubanga simanyi by'oyiseemu era simanyi gwe Katonda byakukozesezza, naye okusinga ennyo nga twatula ebyonoono byaffe mu maaso ga Katonda ayinza byonna. Kale ayi Katonda ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula, tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ago amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola era tukola ebitugwanidde kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye gwe ayi Mukama otuddire mu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda obasaasira abaatula okwonoona kwabwe, obaze ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi era otubeere ku bwoyo okutanula leero n'okwegendereza nga tukutya gwe era nga tukola eby'obutuukirivu, erinnya lye ttukuvu litenderezebwe. Amiina. Mukama ayinza byonna era ow'ekisa ekingi abasaasira abasonyiwe ebitadde bya butuukirivu, abawe ebbanga okulongoosa obulamu bwammwe era abawe ekisa n'essanyu bimwoyo mutukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ffenna tujagendera wamu n'essaala eyo Mukama waffe gye yatuyigiriza. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerera emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona, totwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Essaala ey'olunaku luno ssabbiiti eno ey'omukaaga ku lupapula 173 mu bitabo ebyokusaba, abali eyo nammwe mubikkule ku lupapula lw'173 wewali bye tugenda okukozesa mu kusaba kuno. Ayi Katonda eyalongoosereza abakwagala ebintu ebirungi era ebisinga amagezi g'abantu okutegeera, ofuke mu mitima gyaffe okwagala n'ennyo ffe tukwagala okukira ebintu byonna, yoke tuweebwe bye wasuubiza ebisinga obulungi byonna bye tuyinza okwegomba ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Era tujja kusoma ebbaluwa, buulizi weeteeketeeke osome ebbaluwa eyo omutume Pawulo gye yawandiikira eri ab'e Roma essula ey'omukaaga n'okutandikira ku lunyiriri olwokusatu. Abatulaba era abatuliriza, omusumba nga bw'agambye ebbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Ruumi essula ey'omukaaga okutandikira ku olwokusatu. Wagamba bwe wati: temumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe, tetwava tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa, nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya Kitaawe, bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obujja. Kubanga obanga twagattibwa wamu naye mu kifaananyi eky'okufa kwe,
era tuligattibwa ne mu kifaananyi eky'okuzuukira kwe. Bwe tumanya kino ng'omuntu waffe ow'edda yakomererwa wamu naye, omubiri gw'ekibi gulyoke gubeerewo, tuleme okubeeranga nate abaddu b'ekibi, kubanga afa nga takyaliko musango eri ekibi. Naye oba nga wafiira wamu ne Kristo era tukkiriza nga tulibeera balamu wamu naye, bwe tumanya nga Kristo yamala okuzuukizibwa mu bafu takyafa nate, okufa tekukyamufuga. Kubanga okufa kwe yafa ku kibi omulundi gumu, naye obulamu bw'alina ali nabwo eri Katonda. Bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okubeera abafa ku kibi, naye abalamu eri Katonda mu Kristo Yesu. Ebbaluwa ekomyawo. Muleetere Mukama eddoboozi ly'essanyu mw'ensi zonna, muweereze Mukama n'essanyu, mujje mu maaso ge n'okuyimba. Mumanye nga Mukama ye Katonda, oyo yatutonda, naffe tuli babe, tuli bantu be, era endiga z'omudumbi. Nenzikiriza ey'abatume, nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, Yesu Kristo omwana w'Omukama waffe, eyazaalwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, yali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abanyaabanyizibwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, okusala omusango abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu y'abantu bonna eri bonna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'obulabikira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Katubasabe mutuule. Bakadde baffe abali wano mu kusinza kuno, tusanyusa okubalaba. Abayimbi balabika omukulu waabwe bw'abeera wano, youth choir yeri mu nsiike, Ssebo omukulu Muyenje, tusanyusa okulaba. Social distance erina kutuuza eyo. Njagala kwaniriza baweereza bannange Reverend Frobia, Musumba Ombeezi obusumba bw'e Katwe, awamu n'omubuulizi Habert Kasule. Sabbiiti eno yonna ffe tubadde ku kyoto, twebaza Katonda atubedde okutuwa amaanyi n'amagezi, n'abooluganda be tuyimiridde naye nabo mu ttiimu Emmanuel Lutaaya. Nze ndi waggulu naye nga siyinza kukola bw'omu, era mu ttiimu eyo mwe muli abaweereza bano, mwe muli ne Reverend Simon Masiga kuva mu Uganda Christian University. Ssebo tusanyusa okulabako. Omusomesa waffe nali siyinza muleka bweru, ng'olina ssebo okutubeera ku lusegere osobole okuweereza naffe. Ate buli sabbiiti
obadde ogoberera bulungi ng'otuweereza feedback ng'ekintu Mukama akitambuzizza. In fact wiiki yonna Mukama yeebazibwe. Era omugenyi waffe mmaze okumwanjula yagenda okutuusaako obubaka olunaku lwa leero. Weebale nnyo, weebalire ddala kuwaayo muwendo ogwo. Mukadde waffe mukubiriza tetuli naye wano naye ali wamu naffe mu mwoyo. Obuvunaanyizibwa tebumusobozesezza kubeera wano naye ali gyali mu ssaawa zino ali ku mukutu naye tusaba naye. Ate n'ababeezi be nabo ffe tuliwo ku lwabwe. Mukama yeebazibwe. Era bwe wanaabaawo ensonga mbuliza n'agitutegeeza mu birango. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Katuyimba oluyimba nga tweteekateeka okulya obubaka bwa Katonda. 188 abali eyo mubikkule oluyimba 188 mu bitabo byombi. Wetubeera abagalwa ba Mukama waffe. Wabeerawo ebintu ebingi byatuggulirawo ne tubiraba. Era abali eyo bakristaayo abatwegasseeko mu saavisi eno nga mutulaba era nga mugoberera. N'ekibiina kino ekinene njagala kubajjukiza nti wali bigambo ebigenda tuukira mu bulamu bwaffe okujjako nga Katonda abyogedde. Era tewali kintu ekigenda kuggulwawo okujja nga Katonda atuyigiriza ebisumuluzo by'obulamu bwe yeetaaga tubeeremu. Basaba nti tugule emitima gyaffe eri mu maaso ga Katonda oyo omutukuvu eyasiima nti olunaku we luti tulibeera mu maaso ge nga tuyita ku mutimbagano tuyita ku mayengo ga Delta TV. Tubasaba ffenna tugobere nga tugulayo emitima gyaffe Katonda atuule mu ffe atuyigiriza obulamu bw'ayagala naffe tutambuliremu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Era njagala kubaniriza era nga nsaba nti waliwo obulamu Katonda bwagenderera ffe okutuukamu. Saba musumba nkwebaza Reverend Emmanuel Lutaya wamu ne ttiimu yo okukkiriza ne muweereza service eri abantu bonna ababeera ku mutimbagano nga bagoberera ku live Facebook kuva mu mawanga agatali gamu. Fena tubebaza. You who follow through live streaming, we bless the Lord for you and we bless our pastor for your life, for every activity that you do so that life makes meaning. Twagala abasaba tinga mugoberera Katonda kyayagala tulituukirira ku ekyo kye yatandika mu bulamu bwaffe. Nebaza Katonda kulwamu mwenna abayimbi wamu n'omubulizi n'omusumba omubeezi. Mwebale omulimu omulungi kubanga Katonda bw'atuula mu ffe
ne tuweereza abantu eyo aleeta ekifaananyi kyayagala mu bulamu bw'abantu. Oluusi abantu bagwamu essuubi kubanga tebamanyi ekisobola okusumulula obulamu bwabwe okufuuka Katonda kyayagala. Kyendeese ku makya ga leero, the keys to God intended life, bwe bubaka bwendeese. Nze Reverend Simon Masiga, musumba amaze kunzanjula, mbeera mukono nga mbeera ne ku ttendekero lya Uganda Christian University. Nva mu mulabirizi bwa North Mbale era ndi muweereza wamu n'ekitongole kya Compassion International nga tuwanirira abaana era nga tukubiriza abazadde okwagala buli mwana ate okuleeta buli mwana amanyiwe ate okuyamba buli mwana akuumiwe bulungi. We love the children. We ask the Lord that to make all children to be known, all children to be loved, and all children to be protected. We passionately strive to release all children out of poverty in Jesus' name. Ekyo tukyagala nnyo era naffe tubasabira abatulaba era abatuwuliza mukyagala nnyo. Jeremiah chapter number 9. Ebigambo bye twagala kuleeta gye tuli. Jeremiah chapter number 9, and I will use a few verses to come all through. And I'll use verse number 4 as a main text for us to read together, but I will read from verse number 23. Kutandika ku lunyiriro 23. Mukama ng'ayogera bigambo bino. Bw'ati bw'ayogera Mukama, si Simon si musumba lutaaya, naye Mukama bw'ayogera. Bw'ati bw'ayogera Mukama, omusajja omugezigezi teyenyumikirizanga lw'amagezi ge, si ow'amaanyi teyenyumikirizanga mu maanyi ge, so n'omugagga teyenyumikiriza mu bugagga bwe, naye ayenyumikiriza yenyumikirize ku lwa kino nti ategeera era amanyi nze nga ndi Mukama akola ebyekisa eby'ensonga eby'obutuukirivu mu nsi, kubanga ebyo byensanyukira bw'ayogera Mukama. Ebigambo ebyo in the English it comes this way to us. Thus says the Lord, not our words. Let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his mighty, not the rich man boast in his riches. But let him who boasts, like the scriptures come to us, let him who boasts boast in this, that they understand and knows the Lord. And I am the Lord who practices steadfast love, justice, righteousness in earth, and in 3 things I delight, declares the Lord. I bring that to you very clearly. Our message is about the keys to intended life of God. Bulamu bwaffe Katonda bw'alubirira nti tubeeremu kyekisumuluzo, era nebaza ffenna abagoberera nga batulaba kisumuluzo. Ntaddewo akabonero ak'ekisumuluzo. Ngenda kukozesa kigambo KEY okuleeta obubaka buno gye tuli. Kisumuluzo ki ekigulawo obulamu bwaffe Katonda bw'alubirira? Kyengenda ozimba ku makya ga leero. Katonda alubirira nti obulamu bwaffe tumanye ekyo kyasiima, era ekisumuluzo ekyo we kituyiga ne tutambula nakyo nga buli by'omu afuba n'abeera n'ekisumuluzo. Mukyalo omu yali abeera nnyo munafu okwerabira ekisumuluzo mu motoka ye. Bawe n'amujjukiza n'amugamba nti buli lunaku lumu ojja kulabira ekisumuluzo mu motoka bagibbe. Neerabiramu ekisumuluzo yali avudde mu saluuni neerabira ekisumuluzo mu motoka. Kumbe bawe yali ayisaawo, emotoka ye n'agijjawo. Kale mukyala we yafumba n'alaba nga motoka teriiwo, sebo musumba. Mukyala kyamutuukako n'aba kati nkole ki? Kati n'akuba simu n'akubira poliisi n'agamba motoka bagibbe. Kati n'akubira bawe n'amugamba bawange emotoka neerabiddemu ekisumuluzo. Bawe n'asirika. Kumbe wa traffic akutte bawe n'emmotoka. Kale omukyala agamba badde nkusaba ojje wano nkimeko n'emmotoka yo onkimeko tugende ku poliisi tunoonye emmotoka. Bawe n'amugamba nfuba nnyo okunyonyola wa traffic nti sibbye emmotoka ntute emmotoka ya mukyala wange. Nekimufuukira ekizibu okwewala traffic amukutte. Naye sometimes weweerabira ebisumuluzo obulamu bwo bubula. Obulamu bwaffe bubula. Obulamu bwaffe bubula we twerabira ebisumuluzo ebisumulula Katonda kye yateekateeka ffe okuba. Some of us have keys to our stores, our shops, our offices, our workplace. Waliwo ebisumuluzo bye tugula ebintu eby'obugagga bibiri. Ekisumuluzo kyo ky'otambula nakyo we kikubulako oluusi teweeraliikirira kisumuluzo naye weeraliikirira ebintu bye wakwese
ekisumuluzo wekigulawo ekyo nakizuula nti omuntu osanga omuntu ngaali ali kubiyegeyege is unsettled. It's because they are worried of the things they locked, not the keys that are lost. Ate kino kyendeeta gye tuli nti mu biro bino bya lockdown njagala bayigiriza how do you unlock your life that God has intended. And I want to begin from Jeremiah. K is knowing God. Eyo ka eri ku kisumuluzo. Kisumuluzo kyaffe producer ng'okituwa. We just throw it there and I reason those 3 steps just to summarize for people. K, E, Y. Kisumuluzo kyaffe kikyo. Knowing God. Okumanya Katonda. Buli lwotala eddaala ly'okumanya Katonda n'omutegeera. Owangula okubula okumanya obulamu bwo kye bwetaaga okuba. When you know God, you overcome ignorance that often lead to destruction. Obutamanya buleetera abantu okuzikirira, naye okumanya kireetera omuntu okusumululwa. Neyanza nnyo producer nti womanya Katonda kyayagala. Lwebrania lunnyonnyola nnyo sebo musumba, Lwebrania lunnyonnyola wano ekigambo kye njagala okugamba nti know and understand. Tegeera ate omanye. Kigambo kimu Lwebrania kigamba kino bwe kiti nti womanya Katonda ofuna ability y'okutegeera engeri y'okukola ebintu. Lwebrania, the Hebrew word for understanding and knowing God is the one word, is meaning you gain ability to understand things God's way. Nti wotubeera mu Katonda tufuna obusobozi obw'okumanya ebintu ngeri gye bitanda otambula. Wuliriza kino. Knowledge of God in your life will give you the revelation of what God intends. Womanya Katonda ofuna okubikulirwa Katonda ki kyayagala obeere. And that's what life must be. You need a revelation. Atulaba, you need a revelation. Yeremiya yabajjukiza bulungi nti mwenyumikirize mu kino nti mumanyi era mutegeera nti ndi Mukama akola ebyekisa ate ajudde okwagala. Steadfast love, the Hebrew word for steadfast, sebo musumba nga Baibulania nga bakiwandiika balonda ekigambo kino kukiteeka wano olw'ensonga eno nti omuntu wagamba nti mumanyeze atuukirira akola ebintu ebituukirira, kitegeeza aba yeeyamye okutuukiriza ekyo kyayogera. He is committed towards fulfillment of the obligation and he will show it in action. Njagala kubakubiriza fenna nti tumanye Katonda kubanga ye is all knowing God. Atali na amaanyi. The Englishman said knowledge is power. Nali nkirozaako mu kigambo kino. Knowledge is power. Why is knowledge is power? Listen to this. If you take a step to know what God is interested to be part of your journey of life, then you live a fulfilled life. Even when you are in a lockdown, twala initiative, vaako kyofuba ogenderere nti Katonda atuukirire mu bulamu bwo. When you take the initiative, it will be possible to experience God. Ekyo kye kigambo kye njagala oleta gye tuli. Number E on our key. Number E on our key. Number E on our key is entrust God with your life. Obulamu bwo bwesige Katonda. Buli kyofuba okukola mwesige. Era ngenda kosa ebigambo Yokaana byawandiika mu bbaluwa y'esooka essula ey'okutaano. Ebyo ebigambo bye njagala okozesa. Yokaana nga awandiika ebbaluwa esooka essula ey'okutaano. Njagala kosa ebigambo bino okwogera ku bigambo ebisembayo bibiri. Entrusting God with your life, it's very important. Nti buli kyokola fuba nga weesiga Katonda. Zabuli muwandiisi wa Zabuli akyogera bulungi nti we twesiga Katonda nga maanyi gaffe anaatuukiriza ekyo kye yasuubiza. Buli lwe weesiga Katonda atuukiriza omulimu gwe mu bulamu bwo. Weesige Katonda. That's the scripture I'm bringing to you. Mu baluwa Yokaana awandiika bigambo bino nti bigambo bino gye tuli ate bitukuvu. Kwekyo kwe tutegeera nga twagala abaana ba Katonda. Bwe twagala Katonda ne tukola by'atulagira. Kubanga ku kino bwe twagala kwa Katonda, kwagala kwa Katonda kwate ebiragiro bye, era ebiragiro bye tebizitowa. Kubanga buli azaalibwa Katonda awangula ensi. Unlocking your life.
How do you unlock your life? Kigambo kikino. Kkiriza weesige Katonda ozaaliwe ye. Then onoowangula ensi. Era kuno kwe kuwangula kw'okuwangula ensi. Okukkiriza kwaffe. Our faith. And faith comes from the word of trust. Nti buli lw'okkiriza Katonda n'omwesiga with your career, with your spouse, with your work, with your money, with your knowledge, with your family, Katonda afuula family okutuukirira kyayagala. And trust him with everything you do. He has a better idea of our life. Abatugobera ku mutimbagano live on Facebook, wherever you will meet this sermon. Oh Lord, may God help you to get the best idea of your life. Alina perspective, alina ekirowoozo ekirungi eri obulamu bwaffe okusinga nga bwe tubulowoozaako. Oluusi obulowoozaako mu ngeri yo. But let me say this, you may not understand God's big plan, but we should trust that he has one for us. So omusumba badde nkirowoozaako kino nti buli lw'olowooza nti Katonda talina enteekateeka gy'oli obulamu bwe obwonoona. Naye buli lw'okirowoozaako nti Katonda alinayo enteekateeka obulamu bwe obuteekateeka okutambulira mu nteekateeka eyo. Era abantu njagala bazaamu amaanyi nti Katonda alina big plan for our life. Everything in our life happens that way for his reason. Alina ensonga ye. Tosaba mugamba nti naye Mukama naye lwaki no leero kibaddewo wekiti. Buli lw'okkiriza ekyo Paul ategeeza Barumi bulungi mu ssula ey'omunaana olunyiriri lwa 28 ekigambo ebyo. But on many occasions our life, it is easy to trust God when things are going on well, but we don't always trust him when things are not going on well. Very easy. Kyangu nnyo okwesiga Katonda nga buli kimu kitambula mbeere. Naye weebeerawo embeera nga gye tulimu, mbakubiriza, we must believe God in all times, good or bad. He will be there for us through it all. Muwandiisi wa Zabuliya y'enkaaga mu 2 yatutegeeza ebigambo ebyo olunyiriri 8 nti we tumwesiga anaabeerawo ebiro byonna. Mbasaba abatulaba era abali mu maka gammwe, kkiriza weesiga Katonda mu biro byonna kubanga anaabeerawo. And the last Y in our key, K-E-Y, Y, you believe God. Nchitadde mu second person nga nkigamba kino bwendi. You believe God, it's a statement. I'm not making a point. It's a statement. You believe God. Gwe kkiriza Katonda. Buli lw'omanya Katonda n'omwesiga n'obulamu bwo n'omukkiriza atuukiriza emirimu gye gye yasuubiza. Part of being able to count on God is knowing that he is there whenever I need him. Nakirowoozaako abayimbi lunaku lumu ne ngamba nti Katonda buli lw'okirowooza mu birowoozo byo n'omanya nti anaabeerawo, obeera n'obugumu obw'okumwesiga. Nali ndowooza sebo omusumba nga tusaba olunaku lumu twali tusabane nga tutaddewo obudde bw'okusaba n'okusiba. Ne ndowooza ku kigambo Katonda n'aleeta ekigambo kye yagamba nti abaana ba Isirayiri n'abagamba nti we muneetikka ennankana eno essanduuko eno abasumba ne bayimirira mu mazzi, omugga oguserengeta gujja kukoma muyitewo. Ne ngamba kikyo kye yayogera bw'atyo, baamanya nti we twesize Katonda n'obulamu bwaffe tumukkirize n'ekyo kyayogedde. We baalinnya ebigere byabwe mu mazzi omugga ne gukoma okukulukuta, abantu ne basalawo. Mbasabira abatulaba era mbasabira ffe n'abawuliriza nti Katonda we tumwesiga n'obulamu bwaffe wabeewo awantu w'olinnya omugga ogukka nga gwagala okulemesa obulamu bw'okutuukirira gukome. Wabeewo awantu w'olinnya abantu abakuyigganya nga baagala kukkirira bayimirire mu kkubo lyo bakome. Wabeewo ekintu ky'ogenda oyimirira Katonda akituukirize. Yokaana akiwandiise bulungi wano mu ssula ey'okutaano badde gye nsoma mu lunyiriri lwa 13 n'olunyiriri lwa 14. Ebyo mbibawandiikidde mmwe mumanye nga mulina obulamu obutaggwaawo, mmwe abakkiriza erinnya ly'omwana wa Katonda. That you who believe, you believe God of what he says he is. Kkiriza Katonda ekyo kyayogera nti kyali. Believe what he promises to accomplish in your life. Mukkirize lwekyo kyasuubiza okutuukiriza. Kubanga tagenda kwekyusa.
At least one thing I know Musumba lunaku lumu nali ntudde nga ndowoozako ebigambo Katonda bye yayogera ate n'atuukiriza nemanya nti ekyo kyayogera leero nakyo ajja kituukiriza. Ekyo kyayogera nti abo bonna abakkiriza obulamu bwabwe ne bateeka mu mwana wa Katonda balibeera balamu, ekyo kirituukirira. Abo bonna abakkiriza Katonda tebagenda kuyiganyizibwa ne bawangulwa, ekyo nenkikkiriza nkituukirira. And this is what John says, olunyiri lw'okuminanya. Wuliriza olulunyi luno, abatulaba mbataddeyo olunyiri luno nga lwaffe mu kusaba mu biro byonna mubeere n'ebigambo bino nga mubiwulira, kubanga Katonda abituukiriza. Wuliriza, era buno bwe bugumu. Saba mubulizi gwatera kubeera wano ku programu y'amaanyi ag'okusaba. Njagera abantu bayiga olunyiri luno. Bugumu ki bwe tulina? Bwe buno obugumu. Bwe buno obugumu nti bwe tulina eriye nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira. This is the confidence. I love it this way. And this is the confidence that we have towards him, that if we ask anything according to his will, he will hear us. Buli lw'okkiriza Katonda oba mugumu nti ky'osaba akiwulira. Our prayers will never go unheard. Even when your answer gy'osabidde nga tenaba kujja nga bw'osabye, manya nti Katonda yakiwulidde. At least that is a confidence you must have. Omutima gwo gugwemu okubuusabuusa, gugwemu empewo gy'olowooza nti naye kankubire neera omusumba addemu asabe, kamukubire neera addamu asabe. Olowooza Katonda teyawulira olwasooka? Katonda awulira. Nali enyumya n'omukyala wange mu bigambo ebyokusaba, ali eyo leero kati saawa zino atuwuliriza. My wife, beloved my wife Esther Tabisa Masiga, nkwagala nnyo and I know you are watching and you are following with us. Biro ebisinga nalaba ekigambo kino ne kimunyumiza, ne mugamba nti abantu abamu balina empewo mu kusaba kubanga babuusabuusa Katonda. When you believe God, you don't doubt him. When you doubt God, you never experience him. Ebiro ebisinga bye tulimo bino abantu babuusabuusa Katonda. Wuliriza bino. When you have confidence in God, God will also demonstrate himself. Buli lw'olaga obugumu ne Katonda yeeraga, kubanga tayagala akuswaze. Kubanga ye tayagala akuswaze. Kati lwaki aswaze erinnya lye nti Katonda ow'amaanyi, I am who I am, Elohim Nis, nze Katonda omulangira w'emirembe. Lwaki aba yeeswaza nga tagireeta? Abagireeta. Mbasabira ate abatuwuliriza era abatulaba nti Katonda abeeko kyatuukiriza nga kyere kiraga ekitiibwa kye. Muwandiisi wa Zabbuli yatulagira nti bwe tuukiriza Katonda naye anaatuwa omugabo gw'okwagala n'obukuumi bwe mu ye. In tough times, in Psalm 32:10, when you believe in God, you are rewarded with love and safety to get through tough times. Whatever we are going through, bazadde baffe, bakadde baffe, era twebaza nnyo omukulu waffe w'ekitiibwa Gastas Lule okukkiriza ng'omukubiriza sabise eno ebeerewo, kubanga we twogera ebigambo bino bizaamu abantu amaanyi, bibazaamu amaanyi. Ne management ya Delta TV tubebaza kubanga buli kadde abantu we bawulira ebigambo bino baddiwamu amaanyi, neera n'ekigambo ekibazaamu amaanyi nkirese kikino. When you put your faith in God, he will find a way to return that trust. He will guide you and protect you. Zabbuli 28:7. Buli lw'oteeka okukkiriza ku Katonda anaafuna engeri gy'aleeta obwesigwa bwo gy'oli n'akukuma. And you'll be strong. You'll never walk away because alina ekyo kyalubirira. Let us make every effort to know God. Tufube nnyo tumanye Katonda. Tufube nnyo tumwesige n'obulamu bwaffe. Tufube nnyo tumukkirize. Wetumukkiriza, Bible etugambye wetumukkiriza nti wetukkiriza omwana wa Katonda ne tuzaalibwa Katonda tuwangula ensi. Tulina ebintu byetwagala kuwangula. Mbasaba kisumuluzo kikino okugulawo obulamu Katonda bw'ayagala. Fuba otwale eddaala okumumanya, onoozuula amaanyi n'amagezi ag'okuteekateeka obulamu bwo. Do not believe a lot of negative things that go into the world because they make you doubt God. Don't believe them. Believe God who says, I will always be there. Musumba n'ekigambo kye nasoma Katonda ne ndowooza nti tusanda okiyiga leero nti buli lwe tuyiga nti Katonda embala ze tezikyuka,
God's character is unchanging. Wetuyiga ekyo ne tumwesiga atuukiriza ebyo byonna byayagala omulamu waffe bubeere. Put our faith in him. He will never disappoint us. Remember Jesus' words. Kiriza ate jukira ebigambo Kristo byayogera. Bigambo biri bisatu byenjagala kumekeza nabyo. Everything is possible for one who believes. Buli kimu kisoboka eryo yakiriza. Buli kimu simanyi kyoyagala kusabira. Wherever you are in Boston, in Michigan, wherever state you are in US right now and taking through Facebook Live. I don't know what you are struggling with. I don't know what your effort is. But take these words from the Lord. Everything is possible, one who believes. Believe in me and believe in the one who sent me. Because I live, so you shall also live. Bye bigambo nti buli kimu kisoboka eri yakiriza. Era munzikirize nze era mukirize n'oyo eyantuma. Era kubandi mulamu namwe mulibeera balamu. Wanasoma ekigambo ekyo nenzizaamu amaanyi. Nengamba nsigenda kufa saawa zino. Kubanga akyali mulamu nange ndibeera mulamu. Ne tuyita mu biro byonna kubanga mulamu naffe tulibeera balamu. Katonda ky'ekiddukiro kyaffe. Bwena abatulabanga muli eyo Katonda babikulire emyoyo gyammwe okumumanya. Agulewo byonna ebibadde ebibalemesa okutegeera amaanyi ge emitima gyammwe giwangule. Bwenna Katonda kyayagala obulamu bwo butambulireko. Leka ekyo kyekibeera nga bwasiima. Katonda atuukiriza omulimu gw'omulamu wammwe mumukkirize mumwesige. Trust him with your life and to make it what he intends it to be. And this is my prayer. And everybody mumakago go today ngo badogoberera ngo saba jagalo sabe ogambe nti Mukama jango tule mumaka gange tuletera okumanya tuletera okwesiga omwoyo omutukuvu letera obulamu bwaffe bukkirize mu Katonda. Leka tufube nga tukyali balamu tumanye Katonda nga tukyalina obusobozi tukole ebirungi eri abo bona Katonda baleeta gye tuli. Katonda nga tukyali balamu otufuule kyoyagala tubeere. Obulamu bwaffe bukumanye bukwesige era bukukkirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Katwebaze Katonda olw'ebigambo ebyo bye tuwulidde nga tukozesa ekigambo ekyo ki to know God, to entrust and you know God. Twagala okwebaza nnyo Katonda waffe kubanga oyinza byonna, oli mulungi, oli wakisa. Ebigambo ebyo bituzaamu amaanyi buli omu gy'ali ng'abakkiriza era ng'abaana ba Katonda. Nga kya muwendo nnyo Mukama okugabana ebigambo ebyo mu kiseera kino nga sabbiiti eno etandise, nga waliwo ebizibu, waliwo okutya, waliwo okweraliikirira. Naye bwe tuwulira ebigambo ebyo ne tumanya Katonda n'obukulu bwe n'obuyinza bwe n'amaanyi ge n'amagezi ge n'ekisa kye n'okutwagala kwatwagadde, ekyamazima Mukama otwagadde, otulabiridde, otugabiridde mu ggwanga lyaffe, mu nsi yonna, eri abantu bonna, abakadde, abawere, abato, abavubuka, nga ffenna otwagadde. Weebale kutwagala, weebale kututeekako kisa kyo, weebale kututeekako mukono gwo, weebale kutubudaabuda okutuusa mu kiseera kino. Ani yali amanyi nti tunaatuukawo Mukama? Naye olw'ekisa kyo ng'omuweeza bw'agambe nti nedda sikyafudde, kuba n'okutuusa kaakati Katonda atubedde. Owooluganda gy'oli tokyafudde, oli mulamu mu Kristo Yesu eyatufiirira olw'ekisa kye n'olw'okwagala kwe. Kyetuva tumwebaza ne tumwesiga ne tumumanya kubanga Katonda waffe atwagala. Weebale kutwagala. Tuwaayo eggwanga lyaffe, tuwaayo byonna ebirimu, abakulembeze baffe okuva ku ntiko okutuukira ddala wansi. Mukama tubayimusa gy'oli, Palamenti ya Uganda, obuweereza bwonna, gavumenti tugiwaayo, ne ya Ssaabasajja tugiwaayo, Kabaka waffe Mukama, ne bakulembera nabo, Katikkiro n'abantu bonna Mukama gw'oyinza byonna. Katonda ow'ekisa tubasabidde omukisa gwo Taata, obalabirire bongere okufuga eggwanga lino. Ekiseera kino kye tuyitamu si kyangu, kirimu okunyeenyezebwa mu by'obufuzi, naye Yesu gwe tumanyi nti w'oli otudde era byonna gwe obimanyi obitegeera. Tuyimuse ekkanisa yaffe eyaffe ya Uganda yonna Mukama ebuna wonna, okuviira ddala waggulu ku mukadde waffe Saabalabirizi, abalabirizi bonna n'omulabirizi waffe Wannamirembe, tubawaayo gy'oli, Bassaabadiikoni, Bakanoni, Abasumba, tubawaayo gy'oli Mukama, ababuulizi, Abakristaayo bonna n'abakulu b'ebitongole tubayimuse
tubuusa kubanga gwe Katonda waffe oyinza byonna balabirire n'enteesateeka yonna eriwo taata waffe tumanyi ti gwe Katonda oyinza byonna. Mukama tukwebaza olw'ekiseera kino k'otulabiridde tuwayo bannaffe abalwadde emibiri nga minafu naye gwe Yesu oyinza byonna yongera okubajjanjaba n'okubanyiga. Waliwo abafiiriddwa abantu baabwe abayita mu kiseera ekitali kyangu obasibe ebimyu Mukama gwe oyinza byonna. Tuwayo emirimu gyaffe n'egy'abaweereza baffe n'abantu bo bonna Mukama abakristaayo baffe abantu ba Katonda bonna abalala tebalina mirimu abalala banoonya naye gwe oyinza byonna taata. Totuleka kubanga n'okutuusa kaakati okyatuwa ekyokulya otunyweza era otugabirira. Kale yongera okukola mu bulamu bwaffe Mukama ne Sabbiiti eno ng'etandise yongera okuginyweza. Tuwayo abakristaayo baffe abakatwe matters yonna gye bali Mukama bateekeko ekisa kyo tubasabira ekisa kyo n'okwagalako Mukama n'abakristaayo bonna walala bonna gye bali. Waliyo n'abaweereza baffe abaawummula bonna tubayimusiza gy'oli Mukama. Tukwebaza olw'obuweereza bwo n'enjiri ebuuliddwa Mukama era n'omuddu wo ng'omujje gy'avudde taata emukono n'omutuusa wano. Tukwebaza weebale yongera obuweereza bwo taata ekigambo kyo kibune wonna. Tuwayo amaka gaffe ogalabirire Yesu ogaliise oleete obumu n'okwagalana Mukama otuwe ekisa kye ekiva mu ggulu era twongere okusabiragana ffeka nafeka buli omu gy'ali ng'anyweza ekisa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda mu kusaba n'okwegayirira. Tumanyi byonna biyinzika. Tuwayo abasiba bali makomera tuwayo abatambula eŋŋenda bali ku mazzi mu bbanga ne ku lukalu bonna tubayimusiza gy'oli Mukama Katonda affe kola ebyekisa n'ebyamagero. Abo bonna be twasabidde Mukama tumanyi nti ojja kubatuukako be tulakoonyeeko mannya gaabwe Mukama obawe ekisa kyo n'okwagala ku Katonda waffe obazzeemu amaanyi. Tuwayo bangi abaggiddwa ku ttaka lyabwe nga tebalina abantu bagobeddwa mu maka gaabwe naye Yesu gweyimirirawo ku lwabo woza emisango egy'ensonga judiciary tugiwaayo Mukama mu kiseera kino nayo ng'efuba Mukama. Kale leka abalamuzi basale emisango egy'ensonga. Tuwaayo amagye tuwaayo police tuwaayo prison tuwaayo aba LDU bonna tubayimusa gy'oli Mukama. Katonda ayinza byonna okole ebyekisa. Katonda ayinza byonna obalabirire nga bawaddeyo omulimu n'omuwendo okulabirira eggwanga lyo n'abantu bo Mukama. Yogera naffe kyalira amaka gaffe togaleka Mukama nga tugenda ku mirimu gyaffe Mukama otugamba tuli banafu naye otugamba nti oli naffe. Kale ekisa kyo n'okwagala kubeere naffe n'ebigambo ebyo Mukama nga tukumanya nga twongera okukwesiga nga twongera taata okumanya obulungi bwo bw'okola mu ffe. Beera naffe yogera naffe totuleka kubanga oli mutukuvu waffe okola ebyekisa n'ebyamaanyi. Tugenda Mukama mu Sabbiiti eno ogiwa omukisa buli omu kyagenda okukwatako kibaba omukisa. Watugamba tunaabeeranga n'omukisa bwe tunaafulumanga n'abaana baffe bwe bali nga bali waka obawa omukisa obamanyisa amakubo go ne okutya Katonda n'ekiseera kino gye tulimu Mukama obajjukize baleme kwerabira. Kale omukisa gwo taata gusigale naffe nga tugenda okuva mu studio muno ne kwaye ne badde naffe abavubuka ne bonna Mukama obawa ekisa. Katonda waffe beera naffe oyogedde naffe bulungi ebigambo ebyo kabikole mu bulamu bwaffe Mukama Katonda waffe okusinga ne bitakolangako. Twesige gwe kubanga oyinza byonna tubisabye n'okukkiriza nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Ekiseera kino twagala okwebaza nnyo Katonda Sebo Reverend Simon omuwendo gwe wataddemu ate nga mmanyi nti obadde n'okuyaayana kungi okulaba nga otwegattako naye leero lwe lunaku Mukama lwe yateekateeka kubanga luli wali tolina woyinza kuyita era ekigambo kino kyongedde okunywerera mu bwongo bwange ekigambo ky'ekisumuluzo nti Katonda yalina ekisumuluzo ekikyagaddewo amasinzizo teriyo mulala akirina. Ffe tutunuulire Katonda. Katonda bw'anaagamba nti kaakati gaggulwe n'olunaku terugenda kuziba. Kale nno nze amaaso gaye gali ku Mukama y'alina obuyinza era ng'ebigambo by'omusajja omu byayogera nti tuleme kubanga bwe tulwana entalo si kulwanga ate tulwana naani ne Katonda. Kale nno ffe amaaso gaffe tugoolekesezzaani Mukama Katonda. Naye abamu embazuulo zibeereega n'ebirala waliwo neyatugambye nti embazzi eyinza okutujja omuntu nga tusabira omukulembeze w'eggwanga naye ate tulina omusabira kubanga yakutte enkasi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale twebaza Katonda. Se omubuulizi bw'oba olinayo ekigambo tolina birango by'abagole. Kale ebirango by'abagole tujja bitandika n'okutandika olunaku lw'enkya. Tiimu Reverend Elisa Mayanja egenda kubeera mu Nsiike. Twebaza Katonda
nti Mukama ajja tusobozesa okuweereza. Era bannaffe twegayira Mukama bateeketeeke bulungi olw'okubanga aliwo bannaffe abajja ate okuyingirawo nga bakulembera Reverend Father Luzindana. Twagala tubawe omwaganya abayimbi mutuwe oluyimba nga tuwayo kwebaza kwaffe. Mukama yeebazibwe. Jesus saying, come unto me and rest. Lay down thy weary one, lay down thy head upon my breast. I came to Jesus as I was, so weary, worn and sad. I found in him a resting place, and he made me glad. I heard the voice of Jesus say, behold, I pray thee, the living water hath he stoop down and drink. I came to Jesus and I drank of the life-giving stream. My thirst was quenched, my soul revived, and now I live in thee. Tukwebaza Mukama olw'ebiweebwayo biweereddwayo biwa omukisa n'abaddu bano abazaana bye bawaddeyo nga bali eyo maka gaabwe. Era Katonda affe otuggulirewo enteekateeka ate lwe tunaabireeta mu yeekaalu yo. Obasinkane otunulire bizinesi zaabwe nga waliwo n'abo abakyaka abamaziga nga amaduuka tegannaggulwa. Twegayiridde kabaka basinkane. Gwe tumanyi nti gwe okutta ekisumuluzo ekikulu, ate era Mukama waffe kiggulewo abakulembeze abatutwala balabe nga abantu bali mu bwetaavu balyoke basobola okukola emirimu gyabwe, ate era nga tugoberera enteekateeka ezo ezatuteekerwawo, ng'era tumanyi nti gwe wazirungamya, ez'okwewa amabanga, ez'okunaaba mu ngalo, ez'okubeera nga Mukama Katonda waffe tetwetaba mu nkuŋŋaana nga enkuŋŋaana ezo ziyinza otuleetera ate nawookera okutulumbagana nga bwe tuwulira ate eyo gye byasooka ng'ate bazzeemu ate okuggalibwa. Tukwegayiridde Katonda waffe osaasire osisinkane oba omukisa n'ekisa abasawo baffe, obukulembeze bwonna, ekitiibwa n'ettendo bibyo bulijjo mu Kristo Mukama waffe, n'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana Omutukuvu gubeere ku booluganda bonna abali wano n'abo abali eyo ne mu mawanga ag'ebweru. Gubasinkane ne mu buweereza bwammwe n'emirimu gyammwe ne mu ntegeka zammwe, guleme okubavaako emirembe n'emirembe. Amiina.